Embeera etabuse omuyimbi King Saha ate mulowooza takimiddwa poliisi oluvannyuma n'avaayo n'ayogera ebigambo era nga ebigambo bino byayogedde munnange birabika abakulu tebyabayisizza bulungi mbeera ndala naye nga ye King Saha ebigambo yabadde yabiyisizaawo dda kubanga ye ayajja kulaba nga Uganda ekyuka, nga Uganda ekula, nga Uganda tugyenyumirizaamu era nga Uganda tekyafuuka kisekererwa, naye nga awulira nti akooye okulaba nga eggwanga Uganda amatabu terina ebyobugagga bibbibwa kakundi kamu bwe kati kyokka ate nga bannansi beeyaguza lujjo ng'ensi engagga bweti munnange abafamire emu bagifudde eyaabwe era nga buli kimu kibakola bo bakikola lwa benefiti zaabwe. King Saha ebyo nno byaganye wabula ebigambo bye birabika nga bimuzaalidde obuzibu obw'amaanyi era abakulu baagala kumuggyawo batandise okuba nga bamuyoola bamuteekako emisangosango egitaliiyo n'etwongera obajjukiza n'okubategeeza nti tubalaba ensi ebalaba ebataddeko amaaso bye mukola tubiraba ate era tubimanyi yatwongera obbategeeza nti byonna mubikole naye time egenda kutuuka nga nammwe mubyejjusa nga nammwe mubyebuuza nga nammwe mubyagala naye nga bannayuganda tebakyabawa kyansi. Weetuliffe okubalaba nga mufuluma, weetuliffe okubalaba nga mugenda, weetuliffe okubatakasukira obuziina bwammwe. Mwe mujja lowooza nti leero mutegeera nnyo, mujja lowooza nti mmwe b'amaanyi, mujja lowooza nti mmwe abalina ansi esembayo, naye this is a country for Ugandans. Mwe mukole bye mwagala mukwate King Saha buli ayogera mukwate ne mujja kiwulira. Njagala ensi yange ekule nga nange nkyali mulamu tulabe ku nsi ennungi ng'abantu abalala ng'Abanyarwanda balabe ku nsi yaabwe nti masa bweti otuuka ekigali n'ogamba at least kati badde ku sectors endala bino ebyenguudo babimaze ekigali otuuka nga waakiri gwe ekifaananyi kyofuna kirala ebyomunda bakunyonyola biki binnyonnyole naye Uganda oba wakajinga ekifaananyi kikwetimbirawo nti bano nga balabye ne Sudan eragira ddala nti kati ekula nze mukwano wange yankyalira wano nga beeyo wala nga naye ambuza kimu how do you manage nomalotingira nga ikoya katonya Uganda yamba Uganda masanja ne gavaako ekiro abali mu gavumenti mutufuze bubi muli eyo munywa caayi kati nkimanyi budde bwalaggulo munywa tuta naye tetubeebaza embawa flowers naye mubeere n'essuubi akayimba kaka nowulira nekabanira kaliwo nga nekabamba tulima abasajja bajjawo era byonna kumuzisa ate gwekubagambako nti obubuyayo kati be mupiga wulira obusungu kyokka ekikozesa olaba nti kati nnyimba oluyimba luno kulwa abantu ba bulijjo ate osobola okwekanga nga waliwo bali mu position nga banyiivu nnyo kuba kati weebuuze era kati sebo tuka ku mikutu gyabwe tebalina emikutu gwebuuze era olaba nga tebalusudi yange era bagamba naye baffe tuli lwabalinaffe balina kawuka kigumbu Namityana omukungu atabiriimu era tobibeererangamu ddala tetubeera tubalaba naye tugamba nti ya era tulabiranga tubalabe n'obulamu bwolina tebekuyera balumwa n'embwa zaabwe zogera n'embwa zaabwe baziwa emirimu era muzikola olaba amasomero mwalimu education naye yafe byonna ne babizisa fenna nga tulaba buli kimu bakimazewo eggwanga lizima ekimala nsaba mutuleke byemudde bimala nsaba mutuleke tumira abali ekasenge mutuleke miranga nsaba mutuleke tumira abali ekigungu mutuleke waisebanga nsaba mutuleke bakulu bannamwe batugamba nti abo abasajja bekyanga bannamwe batuwolinga akaseera kalituuka abasajja okwekyanga era akaseera bamaka tuuka buli kyaliwo mama kyatuuka
King Saha tweyanziza nnyo. Ekimala banange mutuleke mwatulimbira ebbanga banange mutuleke weebale nnyo King Saha weebale nnyo weebale ddala weebale kuteeka ddoboozi ly'okuli Abannayuganda tuli basiimu nnyo nnyini ddala era tusaba tutambule bwe tuti. Kyagulanyi muwanguzi mu kaseera kano oyinza omutwala ng'omuwangu. Bantu bangi balemedde okutegeera naye kakati mu Uganda mwosanga muzeeyi neefugira byange ng'agamba abantu nti okubeera ng'akyatufuga nti Abannayuganda bamusaba era ne bamwesibako abeeri nga akyatufuga naye ate agamba nti Abannayuganda bamusaba busabye okubeera nga atufuga ne bamusaba ne bamulemerako nti muzeeyi gwasobola muzeeyi gwalina vision muzeeyi tufuge muzeeyi neefugira byange tufuge okitegeera naye ate bagamba nti bamusaba bw'abanga atambula obanga agenda okutuukako gye bali yeekweka mukuuma kamberenge ne weebuuza ate bwe babanga nti bamwegayirira atubeereko ate bwakyajjira mukuuma kamberenge yeekweka mukuuma kemberenge ne bitutabula era yoyo muzeeyi y'omu muzeeyi neefugira byange era ku statement y'emu eyo agamba abantu nti Abannayuganda bannemeddeko bansaba nze mbabeereko mbakalakate paka lasiti okitegeera naye ogenda okulaba mu biseera bya campaigns ne mu biseera by'okulonda n'ayiwa amagye n'ajjayo emmamba ne bakuba abantu emiggo ne bawamba abantu ne basiba abantu awamu ne battibwa ne batulugunya nnyo abantu ebyensusu abalala ba John Bosco Kibalama Bakanata Damulira Muzeeyi Bakanata Muhammadi Muzeeyi Damulira tetumanyi gye bali kitegeera ne weebuuza muzeeyi neefugira byange atugamba Abannayuganda ne bamuyita abeere nga atufutubaddeko naye ate abantu abamuyita ate lwaki abatulugunya abayisa mu mbeera bweti kwegamba ne bitusobera era mu Uganda y'emu mwosanga mu Parliament nga muzeeyi neefugira byange era buli webeekyusa bayisa supplementary budget buli webeekyusa bayisa supplementary budget naye nga supplementary budget eyo gye bayisa ebiseera ebisinga ebeera ya muzeeyi neefugira byange tolirya ku supplementary budget eyise nga bagenda kuddaabiriza nguudo nga zigenda mu malwaliro nga zigenda mu masomero ga gavumenti abakutte mu mbinabina nga zigenda mu basomesa nga zigenda mu basawo nga zigenda eri abakuumaddembe supplementary budget toligiwulira mu ggwanga eriyitibwa Uganda naye ate ekisinga okwewuunyisa abaziyisa be babaka okitegeera era mu ggwanga Uganda okumanya teriggwako byewuunyo mwosanga betwali tulowooza nti opposition naye ate nga bakolanga babbawonso ba bodyguard b'omuzungu gwe bagobye ebungereza nga likodye tugimanyi bulungi omuzungu ekyamugobeza ebungereza kwe kuwuutanya ssente z'omuwi w'omusolo n'obubbi n'obulyake naye ate ng'omusajja oyo bodyguard oyo kwegamba weewuunya oba kitegere kintu ekyo n'olw'ensonga eyo ninga ali mu kusaaga oba byenjogera biringa ebyo kisaazisaazi naye tugenda mu kaseera akazibu wetulaga naye Omunnayuganda yenna agenda okulaba akatambi kano nkusaba weetegeerere mulekerawo okukozesebwa bannabyabufuzi omulundi guno mbeere banjawulomuko mulekerawo okukozesebwa bannabyabufuzi leka munnabyabufuzi aleke kuva eri ajja kuweeyo ekyebiri oleme kubeera nga kino ekisajja bino ebivubuka ya bodaboda bye twalabye kitegeera okyanaaba kwayoza
oyogera gasiya munabyabufuzi akuwadde emitwalo 2 oyogere gasiya osula bubi owunya olukuku okyameketa amanyi omunabyabufuzi ajja kuwa essente oyogere gasiya muleme kukozesebwa bannabyabufuzi omulundi guno mwetegerere ne wabeerawo opposition mwetegerere leka munabyabufuzi kujja kulimbalimba nakasabbuuni na 15 na 12 akugambe va mweno layini dawali leka munabyabufuzi kujja kulimbalimba nakakiro ka sukali n'akasaketi k'omunnyo kubanga woobikkiriza gye emyaka emirala 5 gy'omuwadde ng'akutadde mu busibe kitegeera n'olwa ensonga eyo omulundi guno Abanayuganda twandibadde abagezi era twandibadde nga tuli bazuukufu ebintu ebyawera wawa mu ngeri ya ssente n'ebintu ebiri tangible ebikwatwako ebirabwako mu bufunze yebeera enguzi tokkiriza kubeera nga entegeerayo egulirirwa oba okitegeera ebintu ekikula ekyo bye bikuumidde Uganda emabega twandyetaaze okulaba ku Uganda empya ng'omuntu n'obeera ng'oli muvuzi wa boda nga bali abagwagwa betwalabye abogera ebyekisiru nga woolwala osobola ofuna obujjanjabi mu ddwaliro lya gavumenti ate nga n'abasawo basasulwa oba okitegeera ng'osobola otambulira ku nguudo ennungi ng'omwana we asobola okugenda mu ssomero eddungi erya gavumenti ng'atuula ku desikisi ennungi nga tasomera wansi wa muti oba okitegeera nga ku mulembe guno wekiri kubanze natulira ebisajja ebisirusiru eya boda ne nga naye bannaye wano wetutuuse nga ne wabeera n'ekizibu oba newabeera nga alwadde ne bamusaba just emitwalo ago 2 eddakiika eyo omwana we nga mulwadde oba mukazi we nga mulwadde oba ye kennyini nga mulwadde ne bamusaba emitwalo 2 nga tagalina wabula bakiwadde emitwalo 2 kijjeyo engalabi kitandike gwe Bobi Wine tojja kudda Masaka togenda kudda Masaka tojja kudda Masaka kubanga tolina kuba Masaka muleke kukozesebwa bannabyabufuzi okitegeera twetegerere nkiddamu twetegerere ebintu ekikula ekyo ebitukuumidde emabega twekuumire mu kumanya onfuna omuntu aleme kujja ttandika kukubuuza na kya mitwalo 2 manya obuvunaanyizibwa bwa gavumenti ki kyerina okukuteerawo gavumenti biki byerina okukukolera okitegedde buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuzimba enguudo ennungi buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubeera ng'eteekawo amasomero amalungi buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubeera ng'eteekawo amalwaliro amalungi ate nga galimu eddagala n'abajjanjabi n'obujjanjabi obulungi kubanga ebyo bikwata ku muntu wa bulijjo naye mwebajja eyo ne babawaayo 2,000 nti simanyi va wano ate dawali babakuumira mu busibe oli bw'ajja n'akugamba nti kwata emitwalo 2 simanyi gamba Kyagulanyi togenda kudda wano nze ng'owa boda nsazeewo ddala omuntu yabeera yeetaaga enkyukakyuka gwe tosobola kukozesa ku mutwe ego mu Uganda musanga opposition ngagamba opposition naye ng'alwanisa opposition okitegeera ekintu ekyo n'olw'ensonga eyo Abannayuganda tugule ku maaso tulabireko ewala tulengerereko ewala tweyanzizza nnyo muganda waffe weebalegattadde positi okuli Abannayuganda tusaba Katonda atusaasire tulabe ku Uganda empya Uganda ennungi enaatwala Bannayuganda mu maaso.